Ono nnabambula w'Omuliro akedde okukwata akatale k'e Nakawa okumpi n'Endagala zooni. Omuliro guno gukutte wabula mbale okwera ssaawa 11 ez'enkya ya leero. Ekitundu ekikutte omuliro kimanyiddwa okubeera mu sitoowa ezeeyambisibwa okuterekamu ebintu okuli emmere embisi, ebibala, amasigiri, seppiki n'ebyuma ebikuba ebinyeebwa ne bizinensi nga saluuni n'endala. Tufiiridde emmaali ya bintu bingi nnyo. Omuliro gutandise essaawa 10:05 kuba nze nsuzeemu mu sitoowa yange nzukuseemu naye mu dakiika 5 ng'omuliro gwonna gwonna gumaze okukwata. Tufiiriddwa ebintu bingi nnyo, nze nfiiriddwa emizindaalo gyange sawundi yange yonna ewedde. Era ngambi bosisa kunyabokusi sawa ziri 10 nebanga yimuka mwebukute akatale mama wona muteka sawa yange nayo kabwetire ngamba yi nebangamba duka taba muliro duka ogende nenga abana bali wano batasobulye wana abana tukoledde nnyo batuyambye nnyo abana bakatale abayaye. Wadde nga poliisi enzimya myoto esobodde okutuuka ku kifo kino esanze emmaali y'abasuubuzi sirise n'efuuka miyonga. Stories 28 ziyidde ziri ku ttaka naye poliisi ya Uganda especially fire brigade ekoze kyamaanyi nnyo okulaba nti etangira omuliro nga tegunagenda wala. Abamu ku basuubuzi balumiriza nga akabenje kano bwe keekuusa ku nkaayana z'akatale era nga balumiriza nti kikyaviirako ne ssentebe waabwe Joseph Mudaasi okugombebwamu obwala. Jose tebanefu bamukwata ne batuwooninga tebatwagala mu katale kati okera kumakya banza okutwokya omuliro era batuwokeza bennyini abasite kansu. Chairman ku byebimu ebyamusibisizza nga baagala wano batekewo ttooyi nga chairman agamba lwaki ttooyi mugiteeka mu katale wakati mulimu emirimu gy'abantu mwagala w'amakulu abantu bangi abagenda okukosebwa. Kaakati abamu ku bakulembeze mu bitundu by'e Nakawa baagala gavumenti edduukirira abasuubuzi bano. Nga waliwo abaagala okutwala obuyinza bwonna obw'abasuubuzi n'obwabwe n'obutali bwabwe bwonna baagala butwala. So muliro guno we gujiridde mu katale kano ng'ate embeera gye tuyitamu n'emabegakaawo ofiisi z'abasuubuzi bagezaako ziwamba abakesisi ne tulwanira ne tubalemesa ekola ekisoboka kyonna nga bwe z'okudduukirira etegeere omuliro guvudde ku ki kubanga gye tuvuddeko oluvuvu mu lugamba nti wano baayagala okuzimbawo ttooyi y'akatale era okusika omugwa kwali kungi. Nsabye obukulembeze bw'akatale okuteekawo akakiiko ak'enjawulo okuyamba ku mbeera eno kubanga waliwo department head naye mulimu n'abantu abakoseddwa bang'aye balinga 12 era nga basabe bateekewo akakiiko ak'amangu kayambe abantu bonna abaagala okudduukirira abantu baffe bano kubanga balina okuzzaawo ebintu byabwe naki bingi of course. Poliisi ekakasizza akabenje kano era nga yabakanye dda n'okunoonyereza ku kituufu ekiviiriddeko omuliro guno. Ebintu by'abantu bangi byonoonese tunamanya muwendo gwabyo naye ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Emidaala egiwerera ddala 28 gye giridde era ng'ebyamaguzi ebisaanyiziddwawo bibalibwamu obukadde bw'ensimbi ng'abasuubuzi tuleese beebuuza butya bwe batandika obuggya. Baker Mulinde, NTV, Akawungeezi.